Buladi njagala bwembanga federation sako yaabwe sibaddeyo ne sente zisuka milioni 10 nga nsobola okugenda njijjo sente nga teziriyo nga nokusooka nonya nga teziriyo instant ng'olumu Kalumba yazinsindikira ku ssimu nagamba fwe tujja zijjayo n'akusindika ku ssimu nga tosobola kugenda sente zokko zibankingayo omanye okubanga obankinga mitwalo 9 nga bakusala emitwalo 3 sente ez'abayimbi b'e Kampala ziriwa anti abayimbi b'e Kampala gundi yaabwe eriwa bye bagamba muno simanya mbu sako yegundi simanya tutwadde sente simanya gundi ey'e Kampala eriwa ewali ye Kampala naye sinabako ye Kampala kuba zonna bazigabye zaaweddeyo bankinge mbanki kwebyo bisale bye basala Buladi waliwo gwe bayita Kalumba Kalumba wakunoonya bunoonya ku ssimu nagamba manyi tuli eno amasimu nga tegaliiko ate weetaga sente ate zo waziteekayo okakubira amasimu tegaliiko tewalina float teriiko okuddayo ekyo sente za sente nnyingi ozijja. Please subscribe on my channel. Yes, genda wali o subscribing okone ku ka notification bell so that every things that I bring out obyengezako byonna okwogerako ng'osobola okuba nti obifuna. Yeah, yes, Bafana azemu n'atabukira federation otabukidde Eddie Kenzo yagamba ayagala sente kubanga ku account ye akeberayo nga tekuli sente kino. Don't forget nti creating a federation ebaddewo ya music ngera agikulira ye Eddie Kenzo era nga Eddie Kenzo ye president wayo current nti baba wa sente okuva mu government ne sente ezo bwe zagenda munda muli ne bazikola ne bagamba bagenda ziteekawo nga sako oba bagenda kola ekibiina kyabwe oba abantu bajjenga abayimbi nga bajjayo sente nga bakola bye baagala nga bebazaayo naye ate ne babagamba nti okujjayo sente olina osooka creating at least nawe account okubanga osobola okusevingangayo kibayambengako nti bw'oba osevinzeeyo ng'olinayo miliyoni zo nga 10 nga basobola okwongerezaako 10 oba 2 n'obanga at least bamanya oli member mu federation yomu. Kati Bafana agamba mu kusooka teyajjagayo sente era kubanga balema muwa sente in the beginning naye kati yasalawo n'aggulawo account n'ateekangayo sente era tujjukira bulungi one day one time Eddie Kenzo yagambako nti Bafana ndooza y'omu ku muyimbi ku bayimbi abasevinga sente mu gundi mu federation ye oba mu sako ya federation naye ate kyekyazuuse ku luno nga Bafana azze ate avudde yagamba talaba ku sente account ye tekuli sente era ayagala sente. Teweerabira Eddie Kenzo abadde yakava mu Sage South. By the way, I think ekyaliwo ekyatambula eyaka abayimbi bakadongo kamu okubanga bagezaako ikozesaako ebigambo ebimu ebyalaga eri nga ku side y'abayimbi bakadongo kamu nti bibatyobodde bo bwe bakifuna nti bibatyobodde era ne bamusaba abeetondere eyo apology Eddie Kenzo talinaba kuba nti agyofaringa era ne bakivaamu bwe bati bakadonkamu ne bakaabayoko ku maziga era twalabako ku muzeeyi Sebatta yanga akaaba ku maziga n'abalala bonna abaali makazi w'ekapo yagezaako okuba nti abakwasaganya mu mpolampola babe nti wasobola okubeerawo that mutual understanding between the musicians bakadongo kamu ne Eddie Kenzo. I don't know how that ended but kikyagenda mu maaso mpolampola. Kakati nga bwe bigenda mu maaso Eddie Kenzo by the way kino kirina engeri gye kiyambako okutegeera omuntu naddala ng'ogenze mu position of leadership nti when you're into the position of leadership ebiseera ebisinga these ordinary people ba ordinary citizen tebakulaba in the other space gye basookanga okulabiramu lwaki kubanga wano buli responsibility yonna gy'oteekeddwa otakinga the moment gy'omistakinga oba n'ogikola mu bukyamu oba ne bw'oba oyinako fault gy'okozeekokko manya nti ogenda beera criticized ate ogenda beera accountable on each and everything because kino lwaki nkyogera kintwalako in the other time Eddie gundi Bafana ayogeddeko nti bw'akuba amasimu ga Kenzo omuwala yagakwata Zenkoya wa Makenzi ebintu byamwe by'obanoonya mbone kubira ku simu mbone ogiwa obwala ne bugikwata mbuno ne kwandisira voice note mbutoziddamu mbubiki muganda wange tewali kyakyuseko temuli mbuno bishikali byemusiba mukola muganda bimbe beganywa mbiriwa okujja kugenda mu buno bupate bw'abasajja kuddeeyo simanya kwekyanga biriwo okujjako okuvimba obuvimbi bannamwe ne babeera wansi wamwe ne baba bendingira
bannammwe ne basawo ne bagamba kituufu gwe president kati president byebiki blood waliwo gwe bayita Kalumba Kalumba wakunoonya bunoonya ku ssimu nagamba manyi tuli eno amasimu nga tegaliiko ate weetaga ssente ate zo waziteekayo obakubira amasimu tegaliiko tebalina float teriiko okujja ekyo ssente za ssente nnyingi ozidde kitegeeza bw'aba akuba amasimu ga Kenzo omuwala yakola ki yakwata message oba yasindika message ebaziddamu be bamuddamu ng'ate ye bafana yeetaaga kwogera na Kenzo yennyini. So this reminded me of how Eddie Kenzo bwe yakeera ku makya n'avaayo nga mwami Bobi Wine agenze into the leadership role bwe yayingira eri mu bintu bya politics. Eddie Kenzo yavaayo n'agamba ekintu ekyamugezaako kumuleetera enjawukana zaabwe ababiri okuba nti zibeerawo kubanga nti ebiseera ebyo Bobi Wine yali yeefudde ekirala nga takyasobola kuddamu messages naki ezaali zimusindikibwa mukwano gwe Eddie Kenzo nti era baamuleka ku blue tick. So many people reacted to this ne bagamba lwaki kisobola okubeera bwe kiti like can someone just leave you on the blue tick ate gwe n'okola ki n'ogamba nti ono omuntu yeeyisa bw'ati n'omujaji nga because omanyi ekyayinza okuba nga waliwo bahandlers be abakwasaganya ebintu by'amasimu nga si yazikwasaganya nti lwanazikwasaganyiza ajja kuba nti asobola okureachinga out. So this reminded me nti ebiseera ebisinga nti when you into a position of leadership abantu tebakulaba nga bw'olowooza kitegeera nti buli nsobi gy'okola obeera accountable ku yo. Kati wano Eddie Kenzo wekitandise naye ogezaako mulabikira nti kati saawa zino weetegereza nnyo nga buli kintu kya face nga kimutomera direct ng'omuntu ng'ate kiva ku position gya holdinga ey'okusalawo nti akulembere abayimbi nti buli ekijja mu maaso bagenda kuba nga bakimwolekezaamu ate nga talina kyakola okugjako okuba nti akifeesinga oba akiswalowinga oba n'agezaako ki solving. Eddie Kenzo ye obuzibu talina wabusanga essaawa zino kubanga ya mwami wa minisita Nyamutooro obulamu butambula tebulina taabu. So wenna abagezaako mubanja mumwesonyiwe no mwenna abagezaako mubanja muleke. Yes, federation yagiteekawo mugende bye mufunye mu bifunye bye muganye okufuna mubireke. Ye bannayi sente ze mbadde manyi baabawa ssente genda kujjayo ssente naye ssente bwe zibaamu nga zirimu ate okwewola ate okumala kuzzaayo ate bwe mukola akawunti federation egenda kutabuka ndowooza naye day by day you have to make the things to continue working. Okitegeera musobola nno kenyini ebiina byammwe byali bisobola okwekolamu emirimu gye nga temunaanafuna ssente ziva mu gavumenti. Okitegeera yes mwe kenyini mwali musobola okwekolamu ki omulimu kubanga I think uma yali egezaako yadde ne leadership yammwe. Ekizibu leadership erimu abayimbi ng'abayimbi ate be babakulembera naye ya ntalo. Lwaki temufuna muntu abakulembera nga si muyimbi? Get technical people basobola okuba nti be basobola bakulembera mu federation zammwe ezo nga toteekeddwa kuleeta lutalo n'oluteeka ku muyimbi because kati bw'okwata olutalo n'oluteeka ku muyimbi n'omuyimbi naye oba ngatta brandi ye. Kati bwe mweteekako entalo muba mmwe abafiirwa nti oli brandi yoli n'eyoli muba muli muzittaŋŋana naye senga batekiniko people be muteeka mu gundi ezo tebwe mukeera ku makya nga mulaba mwenga mu abayimbi bwe mutula wamu ne mulaba nti tebikola nga bwe twagala mwe musobola obbakyusa ne muteekawo abalala. Kitegeera okusinga okuba nti ate bayimbi bannammwe be bali mu kuraninga federation be bali ku bukiiko bwonna ng'ate balina n'omulimu gwabwe ogw'okuyimba. No, leka basigale nga bayimba mukoleeko kimu ebirala mufune abantu abasobola obikwasaganya. Bwe kibanga tekisobose mugenda sigala nga mufuna entalo zammwe eza buli kaseera ezo zitaggwa ate entalo z'abayimbi teziggwa. Naye nga that is it for today. Eddie Kenzo ye guno omwaka gwo gubadde gumufuukidde ekizibu kugezaako mutabukira mpola mpola naye nga ajja kumalako. So kaana kambaata ate nga mwami wa minisita mulamba. Yes, tetumanyi oba bagenda mwongera position y'obwa minisita this time round. Yes, naye nga please subscribe on my channel. Yes, genda wali osubscribing okone ku ka notification bell so that every things that I bring out oba byengezaako byonna okwogerako ng'osobola okuba nti
obifuna n'obiwuliriza tugenda maaso. More updates, I will always be uploading them. Thank you so much. May God bless you.